sibe yiganga bokka naye alisoose neetondera abeeyiganga abamukubye yaliye ne skin bw'osalawo okulwana olutalo olwo lukutwala mu bwavu lukutwala mu kufa lukutwala mu bulema lukutwala mu kkoma nti otandise okwongerako costa tebagenda bikola abayimbi abalala buli anagenda ng'oyimbira omutwe tebagenda kukuba buli omu kati gwe gulavi tebamukuba yayogera ku linnya Bobi Wine kati batandise okuyiyiza n'engoye bakuwe bulletproof buli kimu n'enkofiira ofune kati singa tewafunye dda onaafiira Muhammad ne banne oba buno bwasiriwa mbu kati yagenda okutaasa munnange era ofa kakati Hamad Kensi kikambuzeemu kino tekibeere ng'ekyobucupa nti egenda fuuka trendi tekati byavudde mu bucupa twagamba Bobi Wine ono muyaayi ne naffe tulina gurupu etwagala ofuuka abakabi twagala tuwalampa omwami ono tusobola omukuba ono kyali ono fala lunaku lumu tumusanga ne mukazi we ku National Theatre nga nze nvaayo nga liida nga njolonga omukulu oyo nga ngane gwe ka Bobi Wine Bobi Wine okusinkana n'empuuga wali mu kyaki mu buli omu yali anenya munne lw'ensobi ze yamukola kitegeeza yawe yabadde ng'ategeeza nti ne Bobi Wine yalina ensobi yawe okuba nti teyagamba baganda be kusooka kuleka bintu bino mu kaseera ke kamu tukyali mu kutandika Edi yawe ng'ali mu ggamba awe kyayogedde ekituufu ebyobufuzi bituuse okumanyiza famire ya Sentamu nga kituufu kakati tuli mu kugamba Bobi Wine nti mugagga Edi yawe mugagga genda mwana waabwe gwe baagaliza ne yawe bwekityo bwe kyalikoze ne ku chairman Nyanzi bwekityo ne atuleke famire ya Sentamu ejja kuba evudde mu byobufuzi nali wano n'ogoba Sentamu famire mu byobufuzi ate Edi yawe yagambye ajja gomba anti kati era kati wuuyo abyogedde byendi mu kugaana mukulu we aye naye byagoberera gwaddako kakati obadde otya nze nkimanyi Bobi Wine tasobola kugamba yawe All right, Darius Media Kwoli, Ndine Ghetto President as usual every single Friday. Some Fridays tubate tuliwo nga Kabaya ali busy enda nensanga nange siriwo naye nga twabasuubizo baweza every single Friday mbera ne Ghetto President Kabaya tubeera mu national duties nga twogera ebikwatagana ku ggwanga politics n'ebiri mu baana abavubuka kuba abamu bye tukola abakabaya babikola ne babisussa nawo babikolera ddala Kabaya kiriwo Ghetto President ndikiriya banga aneste dero tetukoze banga dene si week emwe erere wede twakola interview kirabika ereringa erete ensasagge banyiga waliwo abanyivu eyo ate mukyanyiga gwe ko wulira nti bikunyiza ffe munnaye tugamba bigambo naye ate ffe tusuubira masasi okitegedde kati tonyiiga nnyo Ghetto President naye Uganda nsufu bannange bulijjo ogamba abantu bagende mu byalo nga sikikkiriza naye nabaddeyo Kasese ne Musiriki ne Red Banton Uganda nsufu Red Bajali kyaliwa Red Bajali bw'omulaba muge mutumidde okyaliwange nnyo naye yabaddeyo twawadde ne Red Banton era ne mutwaleyo mu mpuku z'abachwezi ne mugaa kati wano omusajja tuvaawo tumukutta amagulu teyayogeddeyo bigambo bye ku musajja oli obwedda buli tunaawe tutuuka ng'anaaba amazzi ng'agamba omusajja yandogono ng'aloopa ensonga ze ajja kuwulira bigenda bikola Rediba seesa byoto bigaa bikola Kabaya kyekitambula eno ku gundi yammwe enkuba akakuba kabaddemu kanjinja enkuba ebadde nnyingi era nga n'enkoko tetukyazi omanyi baŋŋamba sebo bino bive mudda mu nkoko naye mu nkoko mbeerayo n'eno n'enzija ebbanga lyendabye Bobi Wine ng'agenda mu byalo okuyimba nze nkibagamba musajja abadde asula mu ziggeto ne mbagamba embaale yeesulira mu kiteeso oba Namataala musula mutudde nga mukumya ekyoto bwe mwokya ennyama edda lulinga n'emiti bwe gitambula Upland mugimanyi eyo abaana b'omu kiteeso
kati Bobi Wine teetaaga gamba nti abannwanyisa mu bakube. Ekitegeeza yasimba dda amakanda. Oli yasimba dda amakanda kati bano bo kye batamanyi nti buli we balaga amaaso gwegali babatunuulidde. Ogenda okulaba kati wano nga bagamba yaye mubende tubalinze naffe ne tubagamba waaye temuyaayaana bwe muba mugamba kkuba buli omu ajja kkuba temuyaayaana naye nkuba ekyukemu temukuba bantu mayinja. Nati Kabaya kati twalabye kyogamba bino byabadde bituufu kuba abamu bakayise kawaani kana akatuli akabadde ku mutwe wano akali skin kabadde kawaani babatutte saketi ekituufu babatutte saketi naye ate sijja kiwagira nkuba omukulembeze tayinza kweyisa bw'atyo nti ŋŋambe nti amu bakube okuba waliwo okuba okw'enjawulo okutali kasuka mayinja nga bw'olaba nti tukuba mu bigambo waliwo be tukuba mu bigambo ne banyiiga. Okuboola kintu kikulu okuboola obuboozi kintu kikulu. Temukasukira baana abo mayinja temubatwala saketi wabula mubaboole n'eyo nayo nkuba kubanga kino kirina okubeerawo. Ensi buli omu ekintu kino akiraba ky'obola ffe tuvuma nnyo omuntu oyo yeebuzaabuza ng'atulaga tategeera bintu bino nti embeera eriwo yeetaaga kusiguukulula bali mu buyinza kati temubakuba naye ng'ate kituyambye nnyo nti buli ekituukawo meseji zigguka gye twagala zituuke nabo beebuuze lwaki abantu batuuse ku mbeera eyo. Kabaya gwe ghetto president right? Butereevu kati kambuuzeemuko ghetto president wobongo li ghetto president eze Uganda zonna oba ozitwala? Nkugambye nkulembera Uganda yonna. Kati kambuuze yiganga abaana bakubye egundi kuba baŋŋambye bayaayi b'eyiganga. Nze yiganga sina gye simanyi era n'abaana b'eyiganga bammanyize yiganga bwe ŋŋenda mpoyera kasolo. Lwaki ensonga zino Kabaya baziteeka nnyo ku bagamba baamu ye yaduumidde abavubuka mbu abadde mmeeya naye mbu yabadde kusaidia kaakati ebyo byonna kubuzaabuza bano abaana babakube wamma mwe bagenda bakuba muve ku ebyo nti bagambye oba mmeeya oba baani mwe babboya abantu banyiivu bajja bakuba nga balaba temuli mu kuwagira nkyukakyuka balaba muzungazunga ng'ate ekyo kukola mukimanyi okitegedde kati mwebereremu. Sebo Kabaya bali tukyagendera ddala mu maaso butereevu badde ndi mukubuuza nti jjajja ekitegeeza bbamu bakimuggyeko kuba bagamba mbu bbamu ali mukwegula ne bwe baneekwasa batya ne bagamba abaabakubye babadde bapange ekyo tekiriiyo teri agenda kukupangira bantu mbaale bakube wabula ate waliyo baba balinza okukuba okitegedde olw'ensonga nagambye nti ono omwami geto yazeetooloola kati abo bamanyiye kasolo gye njogera ng'oliyiganga gwe omanye kasolo omanyi geto gye ziri kasolo okitegedde eyo ninayo babobu kojo baani bali eyo kasolo kakati tasobola kuŋŋamba nti abamukubye babapanze kati Kabaya bali abaana bakuba. Kabaya kansuubire kati kambuuzeemu kino tekibeere ng'ekyobucupa nti egenda fuuka trendi tekati byavudde mu bucupa naawe bino si bya bucupa okuva gye twatandikira nzize mbagamba nti olutalo lujja kuva mu bayimbi n'ekiyinza okuggyako gavumenti eno tuzze tugamba ababooda bakambwe nnyo abaaki bakambwe naye ate olutalo lugenda kuva mu bayimbi nti olw'ensonga abayimbi batuukira ddala ew'abakulu bali era nga mikwano gy'abali era ne bakola effujjo ku bantu nga bayina ne self defense nti bwenkola gundi ekintu Kabaya singa Kamiliyoni yankola ekintu nti state ejja muyambako naye leero tebiri bwe bityo. Kamiliyoni bwonkola ekintu naffe tuyiya kukola kintu. Kati Kabaya omuntu atawagira gavumenti anaalyawa omuyimbi atawagira gavumenti kino kyeraga lwatuka kati naffe bwe tubuuza lwaki tufayita ekintu kino tulina ansa ze tweddamu tusooka ne tutunuulira atukulembera ne tutunuulira emyaka gy'alimu ffenna ne twebuuza kiki kyasinga okwagala tukimuwe nga tokitegeera
ng'olede emyaka gy'alimu tegyetaaga kubanga akyafuga emyaka egya generation eno eriwo kati kubanga nze ntwalidde awo nantwala ne mutabani wange wuuyo ali mu kujja bamutwala mmwe babatutte naye nga bw'ogenda mu ddwaliro wali olaba ebiriyo ninayo mukwano gwange eyo bamutomera ne buli lwentuuka emulago ne bwe ziba tooyizaayo ekiro tosobola kuyingirayo ng'olinnya mu mazzi gakoma mu magulu nga bifu byonna byayabika ng'oŋŋamba tunaasirika. Nti waliwo yabuuza webanga teri ddagala abantu mutwalayo baaki? Munnange teri ddagala naye waliyo obutanda nti akatanda waliyo n'obuntu bwe bawanikako drip okitegeera balina ne sikaana ekinneewuunyisa sikaana eri mu 20,000 20,000 nga munnayuganda ono ŋŋamba nti eddwaliro eryo lya muntu wa wansi. Kati Kabaaya nange nze kati kusaawa eno ndi mu kwebuuza kiki abavubuka abo kye bagenda okuzzaako kubanga kati bigenda bbeera birala. Olutalo lutandise naye n'alisuubidde Alien bw'abanga akyalina omutwe ogukola yalivuddeyo ne yeetondera abantu beeyiganga. Si bokka beeyiganga naye si beeyiganga bokka naye yalisoose ne yeetondera abeeyiganga abamukubye abeetondere bw'amaliriza akomye effujjo n'abantu be baalina kubanga waliwo abadduseeyo ewuwe bo ne babuuka. Ku mawulire ge nafunako nti yatwala Costa namba n'emmotoka endala waliwo emmotoka ziyalese butereevu kati kino gye kimutwala wawanvu byatannamanya nti Alien Skin bw'osalawo okulwana olutalo olwo lukutwala mu bwavu lukutwala mu kufa lukutwala mu bulema lukutwala mu kkoma nti otandise okwongerako Costa kati tayawukana na bakama baabwe nti bwe tuba tulina akalulu egendi tutikkeyo abantu 3,000 okitegeera tubatwala ekawempe bikyayawukana kati n'abawagizi agenda basomba bajja Kampala Makindi abatwala e Masaka kakati n'abantu bali mu kutya omwana oyo ebivvulu bye babidduke kubanga bamanyi nti bwe tubeera wali ekiddirira kyekyo ne kino bakyewale nti mu ffujjo lye bakola ensobi esobola okujja ne mukubiramu omusoga kati ensobi singa ejja bwetyo temugenderedde naye mube mukubiddemu omusoga ne babalinde waabwe balinda waabwe omusoga ali wano e Kampala ajja kugamba okke oli tageti kati mukoze revenge kati bano bali tageti kati Kabaaya omwana yasazizaamu ebivulu bye bya Easter byonna akitegedde takyabisobola kati ali mu kutya atambulira mu kutya ennumba eyo gye bamulumbye olowooza eyinza okukomawo ye musiru si bulwadde bwabisazizaamu bibadde kyawa n'ekyawa anti alina wano ku mutwe ekirwadde akiina naye ebivvulu bibadde wanawa sitegedde naye Justin alabye gundize nga gundi munamawulire weruga media avuddeyo n'agamba mukama wange ebivulu abisazizaamu bwe wabadde agenda okuyimba abisazizaamu yaligambe buli we tubadde tugenda okuyimba tweraliikiridde otukuba ku Easter tweraliikiridde otukuba kwe kusazaamu ebivulu nonna ajja bateeka mu katengo mujja kutya oyo omwami Kyagulanyi takyalina kyalagira bannayuganda bamanye ekyokukola neera abalala mbalaba batandise okwenenya nga bagamba ebintu bino mbyesonyiye naye ate obyesonyiye mu budde obukyamu bwe tutakyakwetaagira nti ozze otukolako emikolo waliwo abatayina na kwetonda nga bo tulina emirimu gyabwe olunaku luli okwasa enkwa emikolo nga gitambula mu ggwanga abanaakima amazzi abakyala abaagaana okukola omulimu guno bawaate amatooke abalala banyige tewali buzibu katulinde. Darius Media tukyagendera ddala maaso tukyali ku nsonga ya Alien Skin nina ebintu byekyayagala okujja mu Kabaaya mbitegeere kakati Kabaaya abebusoga baba bakoze bino osuubira mu bitundu ebirala tebagenda bikola abayimbi abalala buli anagenda ng'oyimbira omuntu tebagenda kukuba buli omu kati gwe gulavi tebaamukuba yayogera ku linnya Bobi Wine
gendo yimba toyogera linnya Bobi Wine va kwebyo nti Museveni abeerewo gwe yimba bibyo genda tumanye gwe watya okitegedde naye ate bw'otulaga ate abeerewo otulaze sayidi ate bw'otulaga sayidi eyo yeyo sayidi yennyini gye tutayagala na kuwulira nga n'amenvu twagala gagaana galya igwe ate otugambe mbw abeerewo. Nalabye ku TikTok abaana batandise omusondera emmotoka ya biliyoni 3 biliyoni emu eye Uganda I think ya Hamadika ya biliyoni emu batandisewo campaign kitegeeza kati obutitizi bwo bwafuuse bungi bamugulire Hamadika kiwedda nti era awo wetwagala awo wennyini awo ffe tugamba olya kkubisa ne gw'okutte kakati batandise okuyiyiza n'engoye bakuwe bulletproof buli kimu n'enkofiira ofune kati singa tewafunye damage ne lwaki abantu batuuse embeera eyo nalaba omulala akaaba mumpe security mukwano gwange ennyo ng'akaaba bambi musu bamuwa naye tulabye n'abalala nga balina security Kaweesa yalina abantu nga 5 ne bonna twabalaba nga beebase mu mmotoka awo nga balina n'emmundu kati musuuzi olina omu oba 2 bakutadde mu bunkenke bano kye beerabira nti baabayita basajja mmwe ne babajja ku mulamwa nga babatwala mu fiya bano kye baabakola bamusuuza musuuza walinanga abakukuuma tewakubanga ndongoyo ng'otambula fiiti kati obulabe bwavaawa obutuusa musuuza okubanga alina ab'emmundu 2 obukwasa Bebekulu abasirikale ne bamuwa ne Naika Bangali munnange era ofa kakati Hamadika ensinga etabusa ogiisaawo nga mu kkubo mulimu amayinja nabaga fuluma oyo n'afiira mu Hamadika ne banne oba buno bwasiriwa mbukati yagenda okutaasa gy'ogenda okuyimba tebasobola kukasuka mayinja nga bakasuka obucupa munda tebayinza kukuleetera bukeeki gwe munda wali muleme gwe kwebuzaabuza kale bagigule omanyi bano abaana babuzaabuzizza nnyo omulenzi oyo bambi paka kuggwerayo nga ffe aboogera amazima nga buli buwanika engatto bukagumba kangege simanya kankejje kakati era tebakwagala abo bayinza n'okuba be bamukubyera sikulimba abo abayaayo bamanyi nze nagamba bawane bana ababo ssente ne bakukuba abo abaana ba ghetto bamanyi nga tobakutte bulungi kati Scorpion Saba aliwo wenjogerera olwaleero ne Scorpion Saba ina gurupu eri mu bantu 6 ekitegeeza kati ba Scorpion Saba ova ku gaali kyakendezza mu kokomani nkugambye ate dabayo Scorpion Saba wenjogerera olwaleero yasinga okuba ne gaali yakomyewo ewaka mu Kisenyi era njagala namukyalirako mu ghetto ze ali mu Kisenyi wano ayina eggaali kati eggaali olowooza yaki naye egenda kukubagana n'oli Darius Media Kabaya kati waliwo abantu kye bagambye nti kana akatuli kabadde kakodyo kwegenda mu ddwaliro byonna mbukabadde kakodyo kakola ki kakufuna ssente mu gavumenti sente zo babawe sente zammwe babawe mulye olede batu babawa kuzaffe sente zaffe naye muzirye naye musirikeeko babawe balye basirike gwe sirika gwe oba ofunye ez'obujjanjabi ofunye buli kimu nga babasondera gwe sirika babayambako mu bintu bingi nenange nkiba nkigamba Kabaya abantu sente zo olusi tozigana naye zikwate sirika zibbe si kuzibba sente zizo naye simanyi oba babawa sente babatumirako ekyo kukola nange kyenkugamba nze wozimpa mangenda zirya nsirike gwoba mutuufu tetuyinza nakunyega tugaa weebale taata oba obakendeezezzaako ku sente tusobole obbalwanyisa nga balina ebibanyiganyiga mu sente zo tuzaagala bazibawe ate balina nyingi enguudo z'abalema okukola ekitegeeza Kabaya teri buli kimu teri balina sente Kabaya ekitegeeza abantu bano tebakuba alien skin wa Bobi Wine wabula bakuba lwa nkyukakyuka oba lwakwagala nkyukakyuka tukuba waggulu wali nkyukakyuka tetwagala kumanya birala ffe tebali mu kkuba alien Kabaya waliko mu biseera bya Jingo Show nga agira ne Bobi Wine Jingo Show nalinga naye byali bitya ebiseera era byalimu embirigo naye embirigo ya Jingo Show kati Bobi Wine oyo omulaba kankuzese
nze okukwatagana ne Bobi Wine sasooka kumatira Bobi Wine naye ng'ate ndi muyaayo nnyo ng'ate nina ne gurupu nga batuyita ba Street Voice njimanyi yakubanga ne gita ku bbala bulungi omuli kasa ebadde y'amaanyi nnyo ng'era erina n'abaana bangi nnyo abavuddemu ne bafuuka bakabi. Street Voice y'emu ku bavuddemu Dani ono wa Esomo Music y'omu asinga essomero wano mu Uganda ery'emiziki. Kati ffe twagamba Bobi Wine ono muyaayi ne naffe tulina gurupu etwagala ofuuka abakabi twagala tuwalampa omwami ono Bobby tusobola omukuba ono kyali ono fala lunaku lumu tumusanga ne mukazi we ku National Theatre nga nze nvaayo nga liida nga njolonga omukulu oyo nga ngana egwe ka Bobi Wine sajja n'agamba ogambye otya yali ne mukazi we n'asirika n'agamba Kabaya nja kukuba yali amanyi naga Kabaya nja kukuba ne mugana eboyo otusobola twamukolako effujjo ne tumugoba ku National Theatre yali naye mukazi we n'agamba kale maama nnyabo lunaku lumu tuba tuli ku National Theatre nga twazze tuwera tumanyi twayonoonayo hala ngenda okugira bwenti nali nyimiridde ku nsonda bwenti waliwo kolo muziri awo ngenda okulaba kyali wange masiki Bobi Wine amuswikinze mukalevu ti wansi ngenda okulaba ekifo kikyankalanye we nali nyimiridde nali baatuyisa ku Nasalodi biseereyo mu kisenyi baali bakutya omanyi baayiribiza abeeyita ab'ekibi kati mmwe temumusobola nange yannema neŋŋamba ssebo ate lwa Jingo Show lwayutya kwa tugamba Jingo Show yamusuna Jingo Show yakuba swame yajja na chupa naye ate ekyamutuukako kyasinga ekyatuuka ku Bobi ate nabbinyemye ebyo Jingo Show kye nakuddamu era kyova olaba tamwagala Jingo Show ajja kukubuulira gwe bw'oli musanga mubuuze mubuuze oyo ajja kukubuulira ecupa yagikuba Bobi Wine olaba kati gwe wamumanyira bumanyiizi ate nagamba n'abanoonya mukazi we ng'ali awo kati Kabaya mwatuuka ebiseera ng'omaze otuuke wa Bobi ng'omukyala yakwagalirawo teyalwawo kale ye yandabanga ekisooka ndi fane Mama Solomon nno nga muzibu kizibu okumanya nti ono tamwagala oba oli amwagala bonna yabatwala buli omu amutwala bw'ato Kyagulanyi kyova olaba abalala tebamutegeera nti tayinza mmanyi nti ono tamwagala buli omu amusekera naye mu bikolwa gwe osobola okumanya waliwo erinnya eriyinza okukwata omukyalo oyo ku bwongo agane Kabaya nga takyalabika nze muntu atatera kulabika naye ate ne bwe ŋŋendayo leero ne kakyayampa Kabata amaze ebbanga awo nga aleeta abantu ku live ne bajulunga Bobi Wine naye yavuddeyo n'agamba kituufu omusajja Bobi Wine si waakuwangulikika okumuwangula kizibu n'awa example ya Penge okimanyi Penge abadde yagwa yakadda n'agamba ekyasuula Penge yavuma Bobi Wine fena tukimanyi yali yamuvuma n'abula numbers bangi bonna naawe si Penge kati Ashbaga yebanyo abambi Ashbaga yakoga n'okogga yenna bangi tunuulira mpuuga bamusalidde amagezi gonna mu kyaki waawa beewo ekiddawo naye naye talidda bangi nnyo Bobi Wine nze amagezi gembaweera bamwesonyiwe wawulidde Eddie yawe yagambye okay tusooke tulindemu kugenda yeeyo tujja byogera wali genda maaso Bobi Wine tugende ku nsonga yawe koyogedde ku linnya eryo yawe yagambye nti Bobi Wine okusinkana yawe wali mu kyaki manya mbu Bobi Wine okusinkana n'empuuga wali mu kyaki mu buli omu yali anenya munne lw'ensobi ze yamukola kitegeeza yawe yabadde ng'ategeeza nti ne Bobi Wine yalina ensobi yawe taatankana ebigambo yakyogedde yagambye nti wali mu kyaki yawe oyinza obutakola statement ntuufu weegendereze waligambye nti empuuga abadde wali ng'aga Bobi Wine mukwano nsonyiwa ng'amukuba akaama ate wamulaba Bobi Wine awuliriza ali bw'ati obeera eno bw'oti ng'ali bw'ati bwadda bw'ati toddamu osigala kusimayiringa nga wali wayimiriddewo babu ali bw'ati ne babu ng'ali ku bunkenke amasannyalaze sebo teri Bobi Wine ensobi gye yakola mpuuga teri Bobi Wine
Ensobi gye yakoze muntu yenna wabula ensobi gye bamufuulira ensobi kwesimba ku mukulu kyekizibu ekiri mu ggwanga na mukulu oli kumujja mu ntebe tewali nsobi wano tasobye oyo yawe Tereza ebigambo oli muganda waffe yawe era abana babipopo abamuviiriddeyo ensonga eyasoose agambye nti politics amanyiza famire ye bw'abantu abasinga tebaali tuuse na kuleva emanyira famire ye naye olwakuba eryo ebyobufuzi batandise okumanyirwa kituufu bwe mabega wali Miki yagendako kko ewa Bob okulaba Bobby bafuuti soja ne bamugamba ssebo lindako biyita mu mitendera kakati yawe kyayogedde kituufu ebyobufuzi bituuse okumanyiza famire ya Ssentamu nga kituufu kakati lyeddagala liri ly'engabo erikaawa eryakagagi okugoba famire ya Ssentamu endala bano abalala okutali Bobi Wine nti mu famire ya Ssentamu tuwagalayo omuntu omwo mu kaseera kano kubanga singa yawe tewabadde bigambo ebyo bye mujja mugamba nti nzija egindi Nyanzi nzija Kampala gundi nzija wa mwannyinaze okitegedde temwaliyingidde mu bintu bino tetwali badde na budde buboogerako siina na budde boogera ku famire ya Ssentamu kubanga bali bantu bange era bonna babo bantu bange naye nga bwe gaba mazima mwana ekyambe kino kiina okusala sayidi bbiri kireme kusala sayidi emu nti tuli kulya envu wokka nga neewana ensobi zigenda kukolebwa kati ffe tuyamba buyambi okuvaayo kugamba nti Nyanzi kijja kuwulikika bubi bwe bakuwa kaadi nga mu bafuuti soja mulimu abayina obusobozi ne Eddie yawe yagambye yennyini agenda kudda ku mazaalibwa eggombe waffe nno kati yagala kakati Eddie yawe kyekyo ffe kye tugamba nti gwe bw'onaakola ensobi tetujja kunenya gwe tujja nnenya Kyagulanyi okuba nti teyagamba baganda be kusooka kuleka bintu bino niyi mu kaseera ke kamu tukyali mu kutandika Eddie yawe ng'ali mu ggamba nti famire tugiwe chance owulira ekintu ng'ekyo Eddie yawe nti mu kaseera kano Eddie yawe w'okyogerera ffe we tulabira obuzibu eri abawulira abategeera nti weetaaga chance ng'ekintu tekinnatokota omuliro twakagukuma wano tebinnajja ogatukuweeko ebibyo ogabanira wano nga tuli mu kulwanyisa first famire eri nga tugamba gundi mmwe temuli benkanya ebifo ebisinga amaanyi byonna biri mu ggwe kakabe ka security group aka company kabaamu bano kabaamu gundi ate nga naawe otandika mu kaseera kano nga ffe abagezi ffe nga naffe tuvaayo nga tugamba leka ggwe Eddie yawe oli mugagga Eddie yawe kambabuulire kino Eddie yawe muwe ekitiibwa musajja mugagga ekisembayo tuli mu kugamba Bobi Wine nti mugagga Eddie yawe mugagga genda wanewa ebbanda wano bayitawo bbanda awo omusajja oyo alina olusozi okulya ennyumba eziri mu nnyanga buli nnyumba okugenda okutambula okutuuka weeri nga kikutwalira eddakiika nga 7 ng'otuuse ku nnyumba okutuuka kweno esooka oddemu otambula otuuke kweri endala ye 7 ddakiika nga 10 lubiri ng'olwakabaka okulya ebizimbe biri abazungu gye bagenda okuwummulira nga balengera Kireka ne Kampala eno kakati Eddie yawe kiki kyayagala nze kyenjagala okubuuza kati engeri gyali omugagga sirowooza nti anoonya bugagga atuleke famire ya Ssentamu ejja kuba evudde mu byobufuzi nali wano n'ogoba Ssentamu famire mu byobufuzi ate Eddie yawe yagambye ajja gomba anti kati era kati wuuyo abyogedde byendi mu kugaana mukulu we aye naye byagoberera gwaddako kakati obadde otya nze nkimanyi Bobi Wine tasobola kugamba yawe tasobola muga nti owaaye bulaaza ekintu kino kiyinza osawundinga obubi nasanyuka nga bamye mutabani wa Nyanzi kaadi kuba waliwo n'abalala abaali bajagala baaligambye lwaki era ne bali ne bafuna ekyekwaso nti yagiwadde era oli omwana waabwe gwe baagaliza ne yawe bwekityo bwe kyalikoze ne ku chairman Nyanzi bwekityo
ne kumwannyoko muganda wange kwegabano ne badde ebbali fene tusindika Kyagulanyi naye bali mu birala nnyo ate bakayanira bufo baye tudde Kawempe baye tudde eno ne wayimirira nawo tategeerawo Kabaya ngenda kuleterako Nina Rose omanya ajja kuba MP nino muletako wano Nina Rose nino mukuletera no nkyalira mwannyinazi nange no munoonya gaalo Nina Rose ajja kuba woman MP naye kyemmanyi okukuwagira ate wali wani gundi Malende Samimu tazze mu kibuga agenze wabweru waki Nina Rose ogenda kuvuganya n'ajja Timisa Kabanda ne bana zafulumye dda ndi naawe naye Nina Rose mutandika okukuba ekikopo mutandikirewo ekikopo Nina Rose bannange 226 ekindeese wano kyekyo kyennyini Nina Rose ako kannyinaze nja kafiirako ngenda kakuleetera Kabaya nange wendi ngenda kakuleetera omanyi ngenda kukola bwereere omwana yagenda n'akyusaamu ne music n'alekerawo bita ye n'asalawo n'ategera kyayagala aga kati wane wali Kyagulanyi sikola ki sivaawo bambi kamama nkalengeranga mu Gomasi hanga kakuba ekintu wali eri yasigala ayimba mu mikolo gyaffe wali mulaba nayo ne mukyali wange bamuyita Kimbugwe Daniel abantu b'ebukoma nsimbi north mumulabiranga ddala oyo Kimbugwe Daniel yansaba ennamba yo ne mugamba wadoli MP wadoli honorable naye Daniel abamukwebuzabuza namugamba asasulira abantu bewaabwe ku radio CBS nze nyinyonnyola abantu bange ensonga zange bw'oba tosobodde kukolera abantu baabe ebyo bintu bwe biti onaatukolera Kimbugwe Kabaya ngenda mukwasaganya naawe akunnyonnyole kubanze we n'abigamba oba n'obiraba mu YouTube ku video zaffe jalowooza bintu byakusaaga awo tujja kunyonyola oliye n'omusala bw'oti omusaayi mumyufu Kimbugwe Daniel omusaayi gwa NUP kale Kimbugwe Daniel abadde mukwano gwa Bobi Wine since ku myaka gyamwe gya Firebase abadde musajja wa NUP naye wakuba nti yatuuka ebiseera we mwagenda mu 2021 okulonda ate ye ne yeeyongera okusoma era asomedde ddala wabweru w'amawanga ekyo kye twetaagira ddala asomye kati n'agamba waakomyewo wano tajja genda saa mulimu mu gavumenti wabula kaagende yakolera abantu be ab'ebukoma nsimbi north tukwaniriza Kimbugwe naye nga kola naye ku nsonga ezeetaagisa mu bantu beeyo kakati nga tumaliriza Ediawe bafuti soja bakedde ku maca ne bagamba nti Bobi Wine asobola okufa abantu 8,000,000 ezifa ebyowooza nti muganda wo toddamu byogera waliwo emboozi zemulina okukomeyo mu family meeting temuddamu zireeta mu bantu bigamba abantu mubanga abakudalya mugenda kyaya muganda wammwe Ediawe mbu waliwo NRM n'ogenda mu DP olinga chairman Nyanzi babakedde mu penge ne Umaru Kisekka bonna bakedde kulumba Ediawe bu nanze yawe sigenda mulumba nnyo naye nze mutaasa kiri kye ŋŋamba family eyo bannange yawe wali badde muntu mukulu n'olowooza nti enziro yonna gy'osobola okufuna wadde si kituufu nti ekintu tewakikoze bajja kukozesa nnyo mmwe abaganda be okubasiiga enziro okubatamya bannayuganda okutamya pulezidenti waffe bannayuganda nga bayitamu bano buli lw'obassa okumpi n'obawa ebifo nga Nyanzi bw'abadde ku kkunga oba ku kaadi wawulira ebyava ku kaadi owulidde ebivudde mu kkunga ng'ewaka wamulemye okkunga abantu ne bakifuula ensonga ne twesanga nti nga tukyayombera kunga waliwo n'ebiyiseewo mu paalamenti ng'amaanyi tugatadde nnyeno kwegamba tuli awo tetutegeera naye ng'obuzibu buvudde awo nti bano ne baba tebalina kye bakoze bano abatuvuganya bano abatuli obubi batuteekako ekyo ne bagamba bano banoonya kulya kati laba ne muganda we agenze Gomba laba kati n'oli nga naffe tubulwa bwe tuddamu abantu mukyala Kayemba family naye lwaki tebabalonda kuba buli yeesimbawo gwe bakuba akalulu owaaye kati n'ekyo nakyo ne kitulabisa nti bwe weesimbawo n'ogwa ffe tuswala eno bagamba ava mu luli olulangira nga ate kati biki ebyo okitegedde kati mutulekemu yawaatuule wali ate namugamba dda yawe bambi si butakindi gwe yawe oli waffe naye ekiseera kikyaliwo togenda kufa nkya tusooke tutunuulire enkulembera ya Kyagulanyi egenda kubeera etya
Awo tujja kukkiriza nti famire ya Sentamu bakulembeze bonna batandika lwanira bifo nga tulaba enkola ya King Jongo gwejo yagala okugira wano leka naawe Darius Media bamwita Kabade Ghetto President